Yes, mu mawulire ge tulinawo g'abakulembeze ba kibiina ekya National Unity Platform babiri era nga ngenda kuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ku kitebe ekya NUP ng'akyaliddwa abanubbi abawangaalira ebbombo. Abanubbi mu ggwanga bangi nnyo wabula bali waliwo abawangaalira ebbombo be basinze okuba nga bamanyibwa baganda ba Nubian Lee n'abakulembeze abalala mu NUP babadde bamukyaliddeko bamuwadde ebirabo eby'enjawulo nga bw'ogenda okulaba mu katambi k'engendo okuwa kakati ate mu budde bwe bumu nga n'omubaka omukyala akiikirira Kampala District Honorable Shamimu Malende abadde mu ddwaliro e Rubaga ng'agenze kubeera ng'akyalira kubamu kwaba abafunye obubenje abafunye akabenje ku luguudo lw'e Masaka bwe babadde bava e Masaka mu kooti okubeerawo ng'abajulizi nga bannamateeka b'ekibiina kya NUP bagenda mu maaso n'okuba nga basaba okweyimirirwa kw'abannakibiina kya NUP bano omuli Eddie Mutwe okuli Akireo Kivumbi Mugumya Gaddafi oba General Gaddafi Wakabi Smart abangi bamanyi nga Smart wa Bobby kakati no lunaku lwajjo omulamuzi ne wankubadde nga yaganye obano okubanga abata era yaganye okubanga abeeyimirira kakati ababadde bava e Masaka abamu ku bo ababadde batambulira mu mmotoka ya Sama bafunye akabenje kagudde mu bitundu by'e Nakirebe nabikuwadde ebyo sijja kubeera nga mbiddamu wabula olunaku olwaleero ngenda kuwa Honorable Shamimu Malende kyakoze bintu bino nalibadde sibireeta bwenti wabula mubamu ku bantu bakyalidde Honorable Shamimu Malende mwe muli naabo ababadde bamukyusiza omudumu wabula ye agamba tajja kufaayo bano bonna bannakibiina ate bonna bannankyukakyuka katulinde ekibiina kigabe kaadi n'ebintu ebirala bijja okufaanana bwe bityo era akyalidde Sama Uganda akyalidde Tata Bobby n'abalala bonna abafunye akabenje waliwo n'abamu feesi nga tezaalabise andooza kati nga ono muzeeyi abantu abasinga obungi feesi ye teyasoose kulabika simanyi oba naye ali omu ku abo abafunye akabenje oba bamusanze mu ddwaliro nga kutatinga information yakoma wayo kubanga babutinga buli katabulitera nona lushamale bakala bisenga agenze Rubaga kulambula kuba bavudde nakire bafuse omwodo mbaka walibo biseru Kenya namu kubembeza abala babatadde mu ambulance babavuga ne babajenna kire bafunidde akabenje paka mu ddwaliro e Rubaga kati ekibadde e Rubaga yakana kwe obugambi Shamimu Malende nga tayawudde atanya gwasodde babibona n'abazaako yana n'abasabira okubenga basuka amangu mwalimu nnyo abanga Tata Bobby omuzeeyi oyo omuyi abakubo babadde bambi nga mukyusiza omutoka ng'ate bannakibiina kya NUP kazige babulata bino tubenga tweyungayo champion bira mzibu Kanzijao tata How
ebizibu nga byagudde bakomye wali ng'abaana ng'ogamba abaana ki ne tugwayo alhamdulillah banayekasitamulewalamu kati tusaba kusuuka si byabo bali abalesono nga temutegera nakutegeera I feel bad. Like emoto kaze omusajja atukyese mmotoka yobadde nakukiika siku yengira kubo nesooka etufuba nabuka mu bbanga ng'olaba ejo obukira nga trailer ng'ejja trailer netuyingira netusika. Yes, embeera bwetyo bwebadde oyo abadde Honorable Shamim Malende alina ne byayogedde bw'avuddeyo era nabyo agenda kubeera nga mbikuwa mu katambi kano kennyini obiwulire ayogedde bw'abadde avuddeyo okulambula ku balwadde bano abaafunye accident bwe babadde bava mu bitundu eby'e Masaka. Kakati gwe yabadde agoberera omukutu guno era atambudde naffe nkakasanga ebigambo bino obiwuliddeko gye buvuddeko kubanga mbikuwadde emabegakaawo ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga ate nkutuusaako wabula kati ate yo nga tuvuddeyo njagala okuwa amawulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde bwe bumu abadde ku kitebe ekya National Unity Platform ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'asisinkana abanubbi ababadde bava oba abawangaalira mu bitundu eby'ebbombo nga bwe nkugambye kyabanubbi bali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wabula mu bitundu by'ebbombo bamanyiddwa nti bangi nnyo era gwe zaagoberera kakasanga bino byenjogerako era naawe obimanyi bulungi nnyo. Kakati abanubbi abamu ku bano bamaze okuba nga basisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu eby'ebbombo era ku kitebe ekya National Unity Platform wabula nga babadde bava mu bitundu eby'ebbombo baliko bye bamuloopedde era ne babaako ne bye bamusaba. Ekisinza okuneewuunyisa abanubbi bano bagamba nti obwakabaka bwa Buganda bwabayamba okubeera nga bambi baafuna kwegamba balina obukiise Mmengo, abanubbi balina omukiise balina omubaka mu gavumenti y'e Mmengo, abanubbi be bamu balina ettaka eryaba oba ettaka kwe bali lyabaweebwa Ssaabasajja Kabaka era bo bagamba toyina muntu mulala yenna goyinza kubagamba ku nsonga yonna kubanga bo bamanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ye muntu yekka ababeereddewo oba obwakabaka bwa Buganda oba babeereddewo mu mbeera zino kyate gavumenti y'abakulu yeerabika ebadde egobaganya bagobaganye. Kakati bo bagamba nti obwakabaka obwa Buganda bwe butubeereddewo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko ebigambo byayogedde nga bwe ngenda okuwa mu katambi ako ogenda kubanga obiwulira abyogedde ebyo abanubbi be bamusabye era n'ayogera n'ebyo abanubbi naye yennyini byasuubizza okugenda mu maaso n'okubanga abakolera. So kakati bw'obanga oli munubbi obanga olina kyaliwo munubbi weekwate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda empya abanubbi bagenda kweyagala okusinziira ku His Excellency nga bwagambye. Kakati bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kekadde kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification ojja kubeera omu ku abo abanaasokera ddala okumanya bwe tunaaba tutaddewo. Kankuwe ebigambo bya Shamim Malende then oluvannyuma ngenda kuleetera ebigambo bya President eno gye bayita Red Zone TV webale kubanga okyagoberera biwulirize bulungi nnyo. Ku nkomerero ogenda kuwulira ebya President nga naye agenda mu maaso n'okubeera nga aliko byakunnyonnyola by'oyinza okuba nga obadde omanyi by'oyinza okuba nga obadde tomanyi naye ng'obubaka obwa Honorable Shamim Malende mu ddwaliro e Lubaga bugenze eri bonna abaayise mu kunyigirizibwa nga tafuddeeyo oba gwe obadde omujjonkera oba obadde omwogerera otya bambi tafuddeeyo. Kati nga sinakuwa butambi nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayina ebyetaago ebyenjawulo ayina ebizibu ebikusumbuwa oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula bulungi nnyo oyagala kukyusa luzaalo oyagala kuganja n'ebintu ebifaanana bwe bityo akutegeeza nti mutuukirire fizikale bw'oba tosobodde kumutuukirira fizikale osobola n'okukuba ku ssimu ennamba eri 07538556 ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo. Haji Kasujja omusomi w'edduwa ali njeru ku luguudo olugenda ejjinja ensonga eyo gyazikuwasaganyiza. Njagala kulekera wano bigambo eby'omubaka Honorable Shamim Malende then nzije ate n'ebigambo ebya President byayogedde bw'abaddeko n'abanubbi ababadde bavudde ebbombo ne bajja ne bamukyalirako.
Waalaikum salam. Nenda Amazon ya msiti. Wanaondoka kama msiti. Naona ni wangapi ya kifo. Bisinga byagudde bakomye wali ng'abaana olaba abaana kine tuvaayo banayesamulebalamu kati tusaba kusuuka si byangu bali abalesonga kati mutegeera nakutegeera Just imagine. Please. Wabaza waka muri badembo nenga bini dwaliro Talk about you can live the patient but next dance nenda kimukirizo wewe Zaabwe bazitusiza Comrade Omar Bilal yanyonyodde ensonga zaabwe ezimu ku zo era batusuubiza okuwa full document about the same. Eno meeting ebadde yakwatagana badde baze kutulaga buwagizi kutulaga nti nabo bakimanyi bali mu Uganda newankubadde banyigirizibwa kutulaga nti nabo bali part of the effort oba bali wamu naffe mu kaweefube okukyusa eggwanga lyaffe buli omu ali eyagaliremu. Era nga tukimanyi nti abanubbi be bamu ku communities ezisinga okunyigirizibwa mu Uganda nenge ekyo tugenda kukyusa inshallah. Bayina ensonga ze ba raisins ensonga ng'ezettaka n'ebirala ensonga ezo mugenda zikwasaganya mutya? Ekisookera ddala kye tugenda okuteekawo bwe bwenkanya mu Uganda abanubbi nabo bannayuganda ng'abalala era omunubbi waba anyigirizibwa amateeka agaliwo oba agabeerawo ku kiseera ekyo galina omukuuma kyekimu n'omuyamba kyekimu ng'abantu abalala. Ekyo tekiri bwe kityo, ekyo tugenda kitereeza. Ekyo bwe kinaaterera byonna bijja kutereera buli omu afuna obwenkanya.
tugambye mu kulwanyisa obusosoze mu ggwanga abakulembeze abayita baba bazza emisango amawanga ge baba bagiramu temujja kubeera nga mugeze mwizo bakaseera okusookera ddala abakulembeze abayita bonna tetubatunulira Justin Nsobi zaabwe nene ebirungi bye baakola okugeza President Idi Amin kituufu alina ensobi ze yakola naye ate alina n'ebirungi byakolera eggwanga so abantu abava mu kabira yemu naye oba mu ddiini yemu naye toyinza basiiga kifaananyi kya nsobi zokka omukulembeze oyo ze yakola wabula bw'oba oyagadde balabira mu kifaananyi ky'oyo omukulembeze tandikira ku birungi bye yakola otandika obbanenya olw'amasomero n'amalwaliro n'enkulaakulana gye yateeka mu ggwanga naye ffe tulowooza nti community gy'abaavaamu tevunaanyizibwa ku ebyo bikolobero by'abaakoze mu ngeri yemu njagala omukisa guno okukyasaatinga nti mu Uganda empya baganda baffe abanyankolo bava mu Western Uganda tebavunaanyizibwa ku bikolobero bya Museveni byakoze. Museveni ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu era n'omuntu yenna yena ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu. Zi community zino okuhiiringa ne zikwatagana ku abo bannayuganda era abasaana okuweerezebwa nga bannayuganda. Yes, abanubbi mbakubiriza okusooka okumanya nti bannansi nabo batuuze mu nsi era Uganda bakwatako era ebizibu byabwe basinga okubimanya n'olw'ensonga eyo baveeyo beenyigire